Poliisi ewezezza omuwendo gw'abantu 30 abaakakwatibwa ku bigambibwa nti be bamu ku beenyigidde mu kukuba n'okunyaga ebintu ku bantu. Pulezidenti Museveni bwe yabadde anona empapula ku kakiiko k'ebyokulonda aka NRM okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Ku Lwomukaaga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali anona empapula ze okuddamu okukwatira ekibiina kino bendera mu kulonda okujja n'okubeera ssentebe wa NRM mu ggwanga lyonna. Abavubuka abaali bambadde t-shirt eza kyenvu eza NRM nga kuliko ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni baalabwako nga bakuba saako okunyaga ebintu ku bayise abaali mu kkubo. Poliisi evumiridde effujjo lino era etegeezezza nti kaakano abantu 30 be baakagombebwamu obwala era omuyiggo gukyagenda mu maaso okuzuula abavubuka bonna abeenyigidde mu ffujjo eryo. Abavubuka bano babadde tebataliza wa bigere wadde ab'ebidduka era okusinziira ku butambi bwasaasaanidde ku mikutu emitimbagano bwalaze abavubuka abo nga balumba buli gwe basanga nga babakuba saako okubanyagako ebintu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agambye nti bakyanoonya abalala nga bakozesa obutambi kamera zaabwe enkesi ze bwakutte. Mu ngeri y'emu Kituuma agambye nti abantu abawerako abakoleddwako obulumbaganyi n'effujjo baddukidde ku poliisi era bagenda mu maaso n'okukuŋŋaanya obujulizi ku gavubuka ag'effujjo agaakubye saako okunyaga bannayuganda. NRM bwe tuba tulina obujulizi bwaffe tuba tetwetaaga muntu yenna ate kutwongera kirala. Kye tuyina iza twagala ba witnesses abantu abatuusiddwako obuzibu obwo n'ekirala n'obujulizi obulala bwe tukozesa obwakalimagezi. Era bwe tunaaba tumaze investigations zaffe mujja kuwulira nti abantu bano tuba tutte mu kooti. Naye nga twagala okukondeminga empisa ezo ez'obusiwu. Wabula ekibiina kya NRM okuyita mu mwogezi waakyo Emmanuel Dombo Lumala beeganya abavubuka bano nga bagamba nti wandibaawo eyabakozesezza okuvumaganya ekibiina kyabwe. Ebyo nga bikyali awo ekibiina kya FDC kirabudde gavumenti ku bubinja bw'abayaaye obwalabiddwako mu ggwanga bategeezezza nti buno bwandireetera eggwanga emiteeru. Musisi John Munandagwe yalina ebisingawo. Mu mbeera eyo ekibiina kya FDC ku kitebe Najjanankumbi nga bakulembeddwa Mulindwa Walidi Lubega amyuka omwogezi w'ekibiina kino avumiridde ebikolwa bino ebyakolebwa n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukoma ku bavubuka bano ab'effujjo mu bubinja obuyitibwa eggaali olwo Uganda baleme ogitwala mu minoboli n'entalo ez'amaanyi nga buulaba ebiri mu ggwanga lya Sudaani. Obudde buno obubinja obwatondebwawo bw'abajjanjawidi n'abalala obwava mu kukola obukozi effujjo kaakati nga bali mu ntalo ebintu ebimalawo emirembe ne demokrasiya mu nsi ezikula. Kyova olaba nga olwaleero bugenda e Katumu ekibuga ekyali amata kakati kyafuuka matongo. Ekisaawe ky'ennyonyi eky'e Katumu ennyonyi baazookya era terina nnyonyi eyinza kugwako kati ku ssaawa zino. Sudan wenjogera erina abakulembeze babiri buli omu yeeyita nti ye mukulembeze. Ebyo byonna abantu b'e Sudaani bali mu kusasulira effujjo n'ebikolobero Omar Bashir yakola ku bannansi ng'atandikawo obubinja buno bw'abamawale. Mu mbeera y'emu FDC evumiridde ekikolwa eky'abannamagye abaakwatiddwa n'abalala nga bali mu kunoonyerezebwako abeenyigidde mu bikolwa eby'okutega bbomu ezaayogeddwako ng'ez'ebikwangala. Tusasula omusimbi obutitimbe n'obutitimbe okuyimirizaawo ebitongole by'okwerinda okusobola okukola emirimu gyabyo. Era ffe nga FDC twagala amazima gaveeyo batuukire ddala ku kinyusi ate oba oli awo n'ekisembayo. Tulowooza nti okunoonyereza kuno kujjidde mu kaseera akatuufu era tulowooza nti kakati twetaaga okuddamu oba okubaganya ebirowoozo ku nsonga ya ensimbi Parliament zeeyisa buli olutakedde ze bayita classified budget. Olwakinaana 8 CBS FM radio lwasa mayinja Munandagwe Musisi John. Mu mbeera y'emu ekibiina kya People's Front for Freedom nakyo kivumiridde ebikolwa ebyakoleddwa abavubuka ababadde beenaanise engoye z'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM abakkakkanye ku bantu ne babakuba saako okubanyagako ebyabwe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otudde ku kitebe kya PFF mu Kampala, omwogezi w'ekibiina ekyo w'ekiseera Ibrahim Ssemujju Nganda awanjagidde ebitongole ebikuumaddembe bikwata abavubuka bonna abaakoze effujjo ku bannansi ng'agamba nti biraga ekifaananyi ekikyamu eri eggwanga. Buli omu yatunuulidde
obumenyi bw'amateeka obwabadde ku nguudo z'e Kampala red handed kunaku abeewakana ng'agamba abo bayaye babbi b'opposition ne balyoka babba abantu mu Kampala okuboogoloza kujjira mu bagenzi okuba abantu bakubiddemu ne Grace Akulu eyali akulira CID ebyembi bakubiddemu n'omwana we atalina musango buli lw'obeera ng'eggwanga gwe okola kutendeka bamenyi b'amateeka omumenyi w'amateeka tabaako waakoma bw'amenya ekikomera kya gundi bw'amala enkyajja mu kikyo. Mu ngeri y'emu Ssemujjunganda ategeezezza nti enteekateeka z'ekibiina kino okulonda obukulembeze bwakyo ziwedde era omwogezi omukulu mu ttabamiruka w'ekibiina agenda kubeera Kano Kizza Besigye ali mu kkomera mu kiseera kino. Era yegenda okubeera delegates conference esoose ya PFF ng'emirimu egimu gyegenda okukola ku kakasa obukulembeze bwe tuli mu kusunsula mu ssaawa zino kumanda abantu lwe bagenda kumanya ani akulira PFF. Omwogezi omukulu ku nnaku agenda kubeera Dr. Kizza Besigye ali e Luzira era nabadde omu ku bakulembeze abagenze e Luzira ng'ali mu kwebuuza nga bw'ateekateeka speech ye gy'anaawa. Katonda bw'atukolera ekyewuunyisa n'aba ng'avudde ajjajjiwa naye ne bw'anaaba tavudde Dr. Besigye yagenda okubeera omwogezi omukulu ku lunaku olwo. So twagala kukunga bannayuganda basobola okujja wano tuyisa abagenyi ab'enjawulo. Ebyo nga bikyali awo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doyi agobye omuvubuka ow'emyaka 30 Kiwanuka Brighton abadde agenza okuggyayo empapula okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa NRM mu ggwanga. Omusasu waffe Betty Ziwa yalina ebisingawo. Dr. Tango Doyi annyodde omuvubuka ono nti empapula zaabo abeegwanyiza okuvuganya ku bwa ssentebe bw'ekibiina kino saako n'obukulembeze bw'eggwanga ku kaadi y'ekibiina kino zibadde teziriiwo era bw'atyo nasaba omuvubuka ono akomewo ku lunaku olwokutaano nga ssaawa 6 tezinayita. So don't receive anybody for those positions until I have the forms, because it goes through a lot of security procedure for you to have them. We have security marks in them and they are printing them. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire Kiwanuka ategeezezza nti omusana akagwake enkuba keetonye ateekwa buteekwa kukomawo okufuna mpapula zino kubanga amaze ebbanga ng'akolerera ekifo kino ekyobwa ssentebe. Ono annyonnyodde bannamawulire nti ssentebe w'ekibiina kino aliko mwami Yoweri Kaguta Museveni alina emirimu mingi nnyo nga ne bwe kityo ekibiina tasobodde kukiwa budde bumala. Baatuwa nti osasula miliyoni 2 nga sasudde ku makya eno ye bank slip ne batugamba nti olina okuba nga oli wa NRM oli ne mu register nga toli mulonde bibino buli kimu wekiri empapula ez'okusoma nasoma nnyo kakati obuzibu bwe buli nti ate ntuuse wano ne bagamba nti ate foomu za ku Friday tebakicommunicatingako wantu wonna naye nze mbawadde chance oba benefit of doubt ninde Friday. Kinajjukirwa nti wiiki ewedde Dr. Tango Doyi yalangirira nti ng'ennaku z'omwezi 4 nga lwe lunaku olwokutaano tewali munnakibiina yenna agenda kukkirizibwa kukomyawo yadde okuggyayo empapula okuvuganya ku kifo kyonna olw'ensonga nti olunaku olwo lwalekebwawo okusobozesa omukulembeze w'eggwanga era nga ye ssentebe w'ekibiina kino okukomyawo empapula ze ez'okusaba okuddamu okuvuganya ku kifo ky'obwa ssentebe saako n'okukwatira ekibiina kino bendera okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino omwaka ogujja. Ku lwakina 8 katonyeze 8 CBS FM nze Betty Ziwa wano ku kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM ku ekya Ddondo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna avunaanibwa omusango gw'obumenyi bw'amateeka alina eddembe okwejjeerezebwa singa kkooti ekizuula nti yatulugunyizibwa nga munnamateeka Kassim Ssekalema bw'annyonnyola. Singa wakati mu kuwozesa omuntu yenna omusango gw'obumenyi bw'amateeka kkooti ekizuula nti omuntu oyo wakati mu kukwatibwa oba omukutwalibwa ku poliisi oba mu kuleetebwa mu kkooti yatulugunyiziddwa eddembe lye ne linnyirirwa erimuweebwa mu ssemateeka, omuntu oyo kkooti eyimiriza eby'okumuwozesa ku musango gw'obumenyi bw'amateeka ogubadde gumuvunaanibwa n'esooka etunuulira ensonga y'okulinnyirira eddembe lye. Era singa kkooti ekizuula nti ddala kituufu omuntu ono yatulugunyizibwa ng'ali mu mikono gy'abakuumaddembe oba ng'aleetebwa mu kkooti, kkooti ebeera ya ddembe okubeera nga emwejjeereza emisango ebadde gimuvunaanibwa egy'obumenyi bw'amateeka n'emuta
n'agenda nga talina musango gwe musingisiza. Kizuuliddwa nti Uganda eri mu kattu ak'amaanyi ak'okutuukiriza ebirooto ebyayisibwa ekitongole ky'ensi yonna ebyekyasa ku nkulaakulana olw'enneeyisa ku ngeri Uganda gy'ebikuttemu n'okubiteeka mu nkola. Dungu Davis Yowel yalina ebisingawo. Ebirubirirwa ebyekyasa ku nkulaakulana Sustainable Development Goals zisigaddeko emyaka 5 kyokka bannakyewa balondoola okubiteekesa mu nkola mu mukago gwa United Nations Association Uganda bagamba nti wakyaliwo obunafu bungi era nga beeraliikirivu nti singa amaanyi tegongerwamu Uganda yandiremererwa okutuukiriza ebirubirirwa ebyo. Ebirubirirwa bino biwera ddala 17 wabula bannakyewa bagamba nti Bessira bayitadde ku kiruubirirwa ekyokusatu ekyokulaba nti buli munnayuganda afuna obujjanjabi obwetaagisa n'okubeera obulungi. Linda Asaba agamba nti Uganda okutereeza n'okutulika ku biruubirirwa ebyo kyetaagisa abakulembeze ab'enkizo okuggyayo amaloboozi gaabwe ku nsonga ezimu. Daddy waba alina ekintu kyayogedde omwana ajja kigoberera sipiidi agambe olaba Daddy akyogedde kati naffe nawe tuli mu ino eggwanga ye tujja kulaba amawulire mangi ku social media oba mu mawulire naye katugambe Ministry of Health bw'avaayo n'agamba XYZ buli omu ajja agamba ekyo kituufu. Moses Talibita nga munnamateeka atakaba n'ebyobulamu yenna agamba nti Uganda singa tebeeko kyekola kyamangu naddala ku nsonga z'abavubuka ekiruubirirwa kyabyo kikyali mabega nnyo. Accidents zibeerawo abantu beeyongera kulya ebintu ebibalwaza so kyetuva twagala tunyikize naye n'ekirala nti target audience yaffe gyonna gye tubadde nayo be bavubuka ate nga gavumenti ne bwolaba mu budget gavumenti egezaako okulaba nga eyongeza ssente mu bavubuka kubanga abavubuka singa bafuna emirimu ne bakozesa obukugu bwe balina bagenda kubeera nga bayamba gavumenti kusasula emisolo. Bino bibadde mu lukuŋŋaana olw'abakwatibwako ensonga olututte ku Mount Zion Hotel mu Kampala ku kwefumiitiriza ku nteekateeka eno weetuuse. Wabula Mutesi Patience ogwa Ministry y'ebyobulamu agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba nga ebiruubirirwa bino n'ebirooto biteekebwa mu nkola. Ku lwa CBS FM, Dungu Davis mu Kampala. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Senkungu anyonyola ku kawuka akaviirako omuntu okufuna omusujja gw'omubyenda. Kakati no obuwuka buno butera okufunibwa abantu nga balidde emmere oba okunywa amazzi nga gali contaminated oba nga galimu empitambi ey'omuntu eyalina obulwadde bwe bumu. Abamu bakozesa amazzi amakyafu agatali mayonjo okwoza ebibala ebyo ate oluusi ne babirya mwe muli ne bino ebintu ebimu abamu be bayita nga kacumbaali bye baliira ku nnyama enkalirire ebintu ebyo bitera okubeera nga biri contaminated bikuteeka okufuna omukisa munene nnyo ogulwala obulwadde bwa typhoid. Obubonero obumu obulwadde buno mwe muli ng'omuntu okufuna okulumizibwa okw'amaanyi mu lubuto omusujja gubeera waggulu nnyo okusesema okukusa okuddukana basinga batera n'okwesiba naba nga tafuluma bulungi. Abagoba ba boda mu ggwanga mu kibiina kyabwe ekya United Boda Cooperative Union baguze yeka z'ettaka ezisuuka mu 5 ng'emu ku nteekateeka ze balina okwekulaakulanya. Abagoba ba boda bano okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakedde kweyuwa Busunju ku kyalo Kizigo mu ggombolola y'ekikandwa okulambula ettaka lye baguze mu yuniyoni yaabwe. Bw'abadde alambuza abavuzi ba boda bano ettaka. Akulira boda mu ggwanga mu kibiina ekya United Boda's Cooperative Union Frank Mawejje awadde abavuzi ba boda amagezi okwetanira enkola ey'obwegassi nga bwe banaakuŋŋaanya ensimbi ezinaabayambako okwekulaakulanya. Era buli wa boda ziwano olwaliro kumpi abakunukkiriza mu 120 buli omu avaawo ne poloti ye okutandika ne wiiki ejja bagenda tandika kusasula. Tukakasa nti buli wa boda wakira n'asasulako ebitundu nga 5 ku buli 10 tugenda tandika n'okubazimbiramu amayumba amateeketeeke obulungi. Abagoba ba boda boogeddeko ne Kyabasa basanyukidde enteekateeka eno bagamba nti omulimu gwabwe kizibu okukuŋŋaanya ensimbi ezaawamu omuntu n'agulamu ettaka. Kajje wano nga alina akafooke ne waaba afudde nga munnaffe bamukonya agenze tujja ne tukungubaganya tumale ennaku naye abamu tubaziika tetunnaba kutuuka baziika. Balandi road ennyumba ye tayagalako muki tayagalako mufu naye katulye tubeereko mu bitundu ebyaffe nga wetwegazaanyiza. Sanyuse nnyo ogw'omukisa guno ogwe tufunye bagenda kutandika okutuyambako nga tusobola kufuna poloti mu kibanja mpola nga tusasulako ngeri gye tuba nga tufunyemu ku busente bwaffe obwa booda obutonotono. Ettaka ozimbemu akayumbako ne bwekaba ka luumu 3.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Balm. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Balm okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Balm yakakasibwa National Drug Authority. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes olwalero eyingidde sabbiiti ey'okubiri ng'etendekebwa nga yeetegekera empaka za African Nation Championships CHAN ez'omwaka guno 2025. Uganda Cranes yakomekereza wiiki ewedde n'okutendekebwa mu kisaawe Lugogo wabula ezzeeyo n'etendekebwa mu kisaawe Luzira yeesinze okutendekebwa emirundi emingi. Uganda Cranes mu kwetegekera empaka za CHAN eri wansi w'abatendesi Mole Byekwaso ne Fred Muhumuza era nga bano bayita ttiimu y'abazannyi 40. Cranes mu mpaka za CHAN eri mu kibinja kya nga mulimu Niger, Guinea, Algeria ne South Africa. Empaka za CHAN zigenda kuzanyibwa okuva nga 2 okutuuka nga 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno era Uganda, Kenya saako Tanzania be bagenda okutegeka empaka zino. Empaka za CHAN zeetabwamu abazannyi abo bokka abazannyira mu liigi z'awaka.